Olunaku lwa leero kikolebwa ng'olukulu lwe lubadde lusuubira lipoota okuva mu gavumenti ng'eragadde okulonda okw'abassentebe b'ebyalo lw'okugenda okubaawo. Wabula kibuuse ku bakiise oluvannyuma lwa Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okujja okunnyonnyola nga bassentebe b'ebyalo bwe balina obuyinza okubeera nga baddukanya emirimu gyabwe newankubadde nga ekisanja kyabwe kyaggwako dda. Honorable Speaker, in my statement I did state that you allow me time to have the approval, because like you have read, right, Honorable Speaker, the instrument that is required to be done is supposed to be approved by Cabinet, and after approval by Cabinet must come to Parliament for approval. Abamu ku bakiise baganye okukkiriza n'ekya Kiryowa Kiwanuka omubadde n'omukulisa w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga Kiryowa Kiwanuka anukoddeyo amateeka agatali gamu g'agamba nti muno bassentebe b'ebyalo mwe bajja obuyinza okukakkalabya emirimu gyabwe. Right, Honorable, there is a challenge which there is this a law challenge. will address. Yes, we agree that there is a challenge. Which the law is going to address, right, Honorable. The law is going to address? It's going to address it all the way from the 10th. So that's why we are saying that they should be allowed to continue providing these services, because the proposal we are bringing is to address it from the 10th. Abakiise baganye okukkiriziganya ne kino era abamu ku bannamateeka ne bamujuliza obuwayiro obw'enjawulo bwe bagambye nti bunaabukubyemu ebituli. The one for local governments is set out as the administrative units. Yes, the local government is set out in Article 181(5). The one for administrative units is set out in 170 of the Local Governments Act, and hence we can deal with it under that amendment. So we're not touching this constitution. Let me hear the shadow. Although yes, it is true, Local Council 1 and 2 are merely administrative units, they also have quasi-judicial functions. And part of the quasi-judicial functions are clearly stipulated in the Local Council Courts Act of 2006. Now, the expiry of the term of those administrative units implies that the quasi-judicial functions of those units cannot be dispensed with when their term has expired. Every shall be elected every 5 years. Not May. Not May. And the Schedule 3, which you are quoting, the provision there for extending their term, it is only when there is war or in the case of a state of emergency. Embeera eno ewaliriza omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Annette Antamong okuyimiriza olutuula lwa leero mu Nambiro awamu n'entuula za Palamenti zonna oluvannyuma lwa Ssaabawolereza wa gavumenti okulemererwa okubaako ekirambikibwa ku nsonga z'abassentebe bano. A position of government not to continue speculating. What will you tell your LOCs if you went to the village tomorrow? Honorable members, as we wait for a statement from government, as we wait for the position of government, this house and this house will be at the Jan Sandine to wait for the statement. Akulira oludda oluwabala gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuga Nsamba asanyukidde eky'omukubisa w'olukiiko lw'eggwanga olukulu okuyimiriza olutuula lwa leero. Za Sipiika ne Palamenti okulemerako nti ensonga eno ya bumenyi bw'amateeka naddala ssemateeka. Amagezi ge tuwadde omuwolereza wa gavumenti bakolere ebintu mu mateeka. Tulina L.C courts ku L.C ey'okubiri n'etteeka erizitwala L.C Courts Act weeri yayisibwa Parliament, ekitegeeza nti basala emisango, mulimu okusinga emisango, okusingibwa n'okujulira. Singa omuntu ajulira ku musango oba asingibwa omusango ku kkooti etaliiwo mu mateeka nga yaggwako, ono tabaddeeka yeeyungiddwako n'abakiise abalala abalaze nti bassentebe b'ebyalo emirimu gye bakola akadde kano gimenya amateeka. Mu bukiiko bw'ebyalo abakulembeze nga ba LC1 aba LC2 obukiiko bw'abakyala kakati Palamenti tesobola kubeera eno waggulu negamba nti yeekola nnyo naye ng'ate abakulembeze abalina okuba nga bayita mu programs zonna ezisinga obungi ng'ate bo tebalina buyinza mu mateeka era nga tebaliiyo. N'olwekyo kibadde kikulu nnyo okubeera nga Palamenti
kuyimirizibwa bunnambiro okusobola okulaga nti obukiiko bw'ebyalo tulina okubuwa amakulu ge busaana okubeera nga buweebwa. We tuli LC1 zaggwako twebuuza recommendations ezifaanana ng'ezo zigenda kukolebwa zitya era bwe ziba zikoleddwa nga LC1 bataddeko emikono ebbaluwa ze bataddeko emikono tezibe challenged mu mateeka in future. Kati awo ensembera speaker kyakoze kituufu nnyo okuggalawo parliament shine and die until nga government evuddeyo n'etulaga enteekateeka ey'okulondesa LC1s. Mu mbeera y'emu Kireewa Kiwanuka abadde ategeeza nti omuntu yenna awakanya endowooza ye nga ye Ssaabawolereza wa gavumenti waddembe okudduka mu mbuga z'amateeka wabula nga kino omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu agaanye okukkiriziganya nakyo era n'ekiwaliriza Kireewa Kiwanuka okwetonda. Is set out as The administrative units. Yes, the local government is set out in Article 181.5. The one for administrative units is set out in 170 of the Local Governments Act, and hence we can deal with it under that amendment. So we are not touching this constitution. Let me hear the shadow minister. Ku kino akulira oludda olwa gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuga Nsamba ayina kyakyogeddeko. Kooti bbiri emu nga y'amateeka endala nga ya byabufuzi. Bwe tumusuuzize kooti ey'amateeka nassaako ey'ebyobufuzi etali ngolole ate nga njulifu. N'olwekyo byonna byazze nabyo ekibadde kibina makulu. Okubeerawo kwa gavumenti eno nga bwe kubuusibwabuusibwa teyeekakasa kudda kuwaayo mu bantu nti kugenda gissa ku minzaani era y'ensonga esinga obukulu. Batyo okugenda ku minzaani y'abantu nga bakava mu kubba akalulu okutyobola eddembe ly'obuntu n'obulyako obufumbekedde n'okulemerwa okuweereza abantu. Era njala bakakasa nti abantu babeesunze bajja baalirira red carpet muteekewo okulonda. Obuyinza bw'abassentebe b'ebyalo bwaggwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ekitegeeza nti tebalina buyinza kuddukanya emirimu gyonna. Olutuula luyimiriziddwa mbagirawo era nga Palamenti egenze mu luwummula olutaliiko bbanga ggere okutuusa nga gavumenti emaze okweteekateeka ku byonna ebikwata ku kulonda kw'abassentebe b'ebyalo. Oluvannyuma lw'olutuula okuyimirizibwa omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu yeevumbye akafubo akeetabiddwamu Ssaabawolereza wa gavumenti Kireewa Kiwanuka, Ssaabaminisita w'ennyaffe Uganda akulira oludda olwa gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuga Nsamba n'abakungu abalala. Eyiise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.